AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeza BET Farmer gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuzotya yonna gy'osinzira okuwuliriza BET Farmer akadde k'amawulire ag'obudde buno. Nze Tomu Mulondo. Ababaka abava mu kitundu eky'Ekagadde basabye gavumenti eveeyo mu bwangu edduukirire abafamire z'abantu 18 abaafiiridde mu kabenje jjuuzi ku ntandikwa ssabbiiti eno Tuleira bwe yayingiridde takisi. Abako okuli Owabuyaga West Barnabas Tinkasimire n'Owabuyaga East Eric Musana bagamba nti emirundi mingi President Museveni azzenga adduukirira abantu abafunye obuzibu nga buno kyokka ku mulundi guno tebannabaako kye bafuna. Bano era basabye gavumenti eddemu yeetegereze bulungi ekifo akabenje kano ekaagudde nga bagamba nti kitutte obulamu bw'abantu bungi ate nga kikyayinza n'okwongera okutwala obulamu obulala singa tekitereezebwa. Wabula mu kubaanukula amyuka Ssaabaminisita ow'okusatu Lukiya Nakadaama agamba nti ekyokuliyirira abafiiriddwa mu bubenje Pulezidenti akikola mu ngeri ya kyeyagalire nga ku mulundi guno tannayogera wabula balinze balabe ekiddako. Ebitongole ebigaba ensimbi bisabiddwa okwekenneenya ennyo abagagga be biwa ensimbi okulaba ng'ensimbi zino tezikozesebwa mu kwonoona butonde mu bifo we balina okuzisiga. Moses Bwire mukugu mu by'obutonde bw'ensi agamba nti mu kiseera kino bali mu kwetegereza abagagga abazzenga bafuna ensimbi mu bitongole ebiziwola okulaba pulojekiti ze bataddemu ensimbi olw'ensonga nti bangi bamaliriza basaanyizzaawo entobazi n'obutonde obulala ekiteeka Uganda mu kaseera akazibu. Kati Ssaabawandiisi ow'ekibiina kya Democratic Party Gerald Siranda ayagala gavumenti eteekewo ensawo eyeetongodde ng'eno egenda kuvujjirira enteekateeka zonna ez'okulondesa obukulembeze obw'oku byalo. Ekisanja ky'abassentebe n'obukiiko bwabwe obw'oku byalo kyaggwako gye buvuddeko nga nakati gavumenti teraga nga nteekateeka yonna yakulondesa bukulembeze buno n'olw'ebbula ly'ensimbi era nga gavumenti egamba nti yeetaaga ensimbi eziri eyo mu buwumbi 59. Wabula Siranda agamba nti obukulembeze bw'oku byalo bukulu nnyo nga nabwe kiti ebifo bino tebirina kusigala nga bikalu wateekeddwa okusibwawo ensawo eyeetongodde. Tulekere abantu bonna n'abafere kati basandike okusala stampu bakubereta he kuba buli omu ajja kweyita erosi ndowooza tujja kukolayo maka 10 buli mu maka ndowooza wajja kubeerawo erosi because toyinza kuŋŋamba nti irigali teyaliwo emyaka 17 nga tetulonda ne kakati ntuufu tulowooza nti minisita etteeka limukkiriza okuleeta statutory instrument mu parliament ng'edifaalinga okulonda kwa erosi for 6 months tufune emyezi 6 naye ng'abantu bano bali mu maka. Ate kooti esingisizza abakulira kampuni eyali etwala abantu ku kyeya Middle East Consultants emisango egy'okugeza kukukusa abantu 5. Omulamuzi Richard Uwejuli yasingisizza Godfrey Kyalimpa ne Benoni Kunywama emisango era nga basoose kugikkiriza nga bagala kooti ebakendereze ku kibonerezo. Omulamuzi abalagidde okusasula ensimbi obukadde 5 ku buli musango oba si ekyokusibwa emyaka 3. Bwegabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 93 BET Farmer.